Ebika byonna mu Buganda byakungaanira wankulu ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bw'anaaba aggulawo empaka z'omupiira gw'ebika bya Buganda ku Sande eno. Okusinza ku Minisita ow'Emmengo by'emizannyo Henry Ssekabembe, Engabye ensamba bye baggulawo n'ekkobe. Okusooka okutegeeza era okubategeeza mu butongole, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiimye ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno gwa Julayi omwaka guno gulawo ekikopo ky'emipiira gy'ebika 2015 mu kisaawe ky'ewankulukuku Muteesa 2 Stadium. Minisita annyonnyodde nti okwawukanako n'empaka z'emyaka egiyise baakugoberera nnyo amateeka ku mulundi guno era nga ne muzimu ku nnongooserezebwa ezikoleddwa amatiimu gakusisinkana emirundi ebiri ku bugenyi n'ewaka. Etteeka ekkulu lyetwongedde okunyweza era endowooza tijja kusitula ekikopo kino lyetteeka ery'okuddiŋŋana, kubanga luli kubadde kusirisizaawo nti onkubye engo ekubye empologoma maki emu bweti guwedde, ne bw'aba muteebye nga wabula seconds 5 gugwe, kitegeeza nti wanika emijoozi gyo paka omwaka ogujja. Ng'emu ku ngeri y'okugonjeramu ebinaaba bisobye, akakiiko akategesi ak'ebika bya Buganda kataddewo akakiiko ak'enjawulo ak'abaddiifiri abagenda okulondoola emisango gyonna. Tulowooza nti ekyo kijja kuyambako okusobola okusitula omutindo gw'ekikopo kino. Tusuubira ng'enteekateeka olukiiko lwa Africa Football Committee twakwasa obuvunaanyizibwa buno ng'Obwakabaka lujja gikola mu ngeri eweesa Obwakabaka ekitiibwa era esitula omuzannyo gw'omupiira nga gutambuliza mu mateeka agafuga omupiira mu Uganda wansi wa FUFA, CAF ne FIFA. Mu ngeri y'emu watondeddwawo empaka z'omupiira ezigenda okujagulizaako amatikkira ga Kabaka ag'omulundi agwa 22 era zigenda kuzannyirwa mu bizinga by'Essese, Beene gy'agenda okumala ennaku ng'alambula abantu be. Essaza lya Ssingo ne Ssese ge gagenda okukwatagana ku kikopo kino nga Julayi 29 era Beene y'agenda okukwasa omuwanguzi ekikopo. Frank Serugo, WSTV, Bulange Mmengo.